kati wulira mukwano gwange mpuliriza ebigambo bize si birungi. Olunaku lwabadde lwa mukaaga pulezidenti w'eggwanga erya Somalia ono nga amanyiddwa nga Sheikh Hassan Mahmoud yalangiridde lwatu misana n'akawaŋŋamula nti General Museveni n'amagye ga Uganda tebakyabeetaaga Somalia. Ebigambo bibino mbikuleetedde mpuliriza ojja kukkiriza nti abasajja babeera awo naye nga muli mu mitima gyabwe bambi nabo balina kye batayagala kubeera nga kigenda mu maaso. Eggwanga erya Somalia nga bwe nakunyonnyolako emabega nti amagye ga UPDF gagendayo mu mwaka 2007 n'amagye amalala ga Africa amakuumaddembe okubeera nga gatereeza embeera mu ggwanga erya Somalia. Kakati okuva olwo amagye gaffe gabaddeyo bukuukuubira nga bakyusibwa bano ne bavaayo ne batwala abalala, bano ne bavaayo ne batwala abalala. Kati gye bukeeredde mukwano gwange mpuliriza olunaku lwaleero lwa Mande nga ku lunaku lw'omukaaga amawulire gamaze okubeera nga gakirambise bulungi pulezidenti w'eggwanga erya Somalia yennyini Kabwejumbira amanyiddwa nga Sheikh Hassan Mahmoud avuddeyo n'akawaŋŋamula n'alangirira nti takyetaaga amagye gano okutemya n'okuzibula. Ebigambo bino bivudde ku ki? Kati nze ngenda kusumulula obeere nga mukwano gwange gwoteza amatuugo nze nkuyire emboozi. Nze AK Master ku lutimbe gaggadula AK TV. Kati n'obwombeefu ng'enkola yaffe bweri ku AK TV. Sooka video yaffe ogiwe ekigalo. Teekako like. Nkwegayirire n'obwombeefu teekako like. Kati nze mbeere nga gwange gwakusumulula busumuluzi bwako. Ompyo subscribinge bw'otyo okone ne kadde tubeere nga buli waka gutteekayo mukwano gwange mpuliriza. Takusuba kubanga ensi Uganda amawulire n'okubeera nga ogategeera. Kakati gwagala okubeera nga osima enviiri za dread mukwano gwange mpuliriza oba za nakyo oba za miguwa oba oli musajja oba oli mukazi oba mwana muto ku mulembe oguliko dreads ez'omulembe oguliko enamba y'essimu yo gyolaba ku screen y'omukwano gwange mpuliriza gwe koonako nkoone ku WhatsApp bajja kuddamu bakolera ekisinga obulungi ate ekisinga obulungi ku bano bakulumbaawo wennyini wooli teweetaaga kutindiga lugendo abe bakukyalira mu makaago oba ku mulimu bw'oba oyagadde ne bakolerako ewuwo. Teekako WhatsApp message bajja kubeera nga bakuddamu ku nnamba eyo gyolaba. Nawe oyagala bizinensi yonna ne AKTV teekako message ku WhatsApp nnamba eyo ojja kubeera nga munange oddibwamu. Kati nze nsumuludde mukwano gwange mpuliriza tugende mu lwogooto lwa waka owulire ebigambo bibino. Pulezidenti w'eggwanga erya Somalia ono nga amanyiddwa nga Sheikh Mahmoud Hassan akawaŋŋamudde naga nti amagye gano ageyita amakuumaddembe mu ggwanga erya Somalia yessawa galyamuke. Simanyi lwaki ayogedde ebigambo bibino. Agambye nti okutandika n'omwezi guno takyayagalayo kulaba musirikale wadde n'omu nga si Musomaali. Lwaki ebigambo bino abyogedde? Ono mukwano gwange mpuliriza balina enteeseganya ze baateeseganya bo nga bo mukwano gwange ne babeera nga baatuuka ku nzikiriziganya ne bagamba nti Somali Transition Plan erina okubeera nga eteekebwa mu nkola. Amagye gano gaga ATMIS oba amagye amakuumaddembe aga Africa gano omuli agaffe aga Uganda mulimu ab'e Kenya mulimu abalundi mulimu aba Ethiopia mulimu ab'e Djibouti naga nti sikyabeetaagira ddala. Kakati wentuuse wano Somalia erina amagye agasobola okubeera nga gagibeezaawo. Jjukira nti abasajja bano basiraamu abawedde emirimu era baagala nnyo ensi yaabwe okutambulira ku misingi gyabwe egy'eddiini y'Ekiyisiraamu. Kakati ate mukwano gwange mpuliriza eggwanga erya America nga ligase ne Bungereza ebyo biziwunyira ziizi nnyo okulya nti gavumenti y'eggwanga lyonna kalibe nga ly'abasiraamu ligenda kubeera nga lizindira ku ntuliza abasajja Abawarabu, ekkooti zibeere za Kiwarabu, ennyambalanga ya Kiwarabu, ensomanga ya Kiwarabu oba ontegera bulungi enneeyisanga za Kiwarabu. Kakati awo America we yayingirirawo ne munno Omungereza ne baga nti tulina okuteekayo enfuga ey'ekizungu. Kakati abasajja bano baateekayo nnyo ekibuli kyali kyamaanyi nnyo amagye ga America ne gagenda mu ggwanga erya Somalia era baakubaganirayo nnyo kakana nga Abamerika bangi bafudde era ne bafundikira nga badduse mu ggwanga erya Somalia. Kakati wano mu kuyandayanda okwagala pulani yaabwe esigale ng'egenda mu maaso ne bagamba amagye ga Africa nti ensi ki esobola otuwa abasirikale ffe tubeere nga tubawa akasente mutukolere emirimu gyaffe. Kakati nno munnange amagye agagende kwaliko n'aga Uganda. Kakati gano gagenda okubeera nga gateeka mu nkola ebyagalwa Abamerika era nga Amerika eno ne Bungereza ne UN ne European Union be basasula omusimbi ogwo ogw'abasirikale ababali eyo e Somalia. Kakati ate nga ne bavubuka ab'e Somalia aba Al-Shabaab abavubuka aba Al-Shabaab baga nti tujja kukkiriza muntu n'omugwira kujja wano kututegeerera sebo ffe tuwebeereramu era gye buvuddeko mwawulidde akasambatuka abasajja bano bakutte bbomu ne bakisiba ku mmotoka abalala ne beetoolola ame barracks y'amagye gaffe aga UPDF. Kakati bbomu eno yamaze okubeera nga ebwatuka n'abasajja ab'amansuse nga badduka abasirikale ba UPDF
eno ebbali ne batandika okubeera nga babawandagazaamu amasasi. Era ogenda okakkana okusinziira ku pulezidenti w'eggwanga Mwami Museveni aga nti 54 aba Uganda bo battiddwa mu bwangu awo. Kyokka nga ate ye omusajja Omusomaali owa Al-Shabaab aga nti omuwendo gwasinzeewo nnyo kubanga nze nase 137 be nabazeeko ne tuwamba n'okuwamba abalala ne tubaleka nga bafumbya miyagi nga bali ku bisago eby'amaanyi. Wabula ekyasinze okutwewuunyisa tuli wano kati tukyalindiridde omuwendo gw'abantu abaagendera ku bisago. Gavumenti yavaayo okubeera nga egutuwa omuwendo ogwo gwagendera ku bisago gwa UPDF. Kyokka ate n'omuwendo gwennyini ogwattibwa gavumenti yasooka kwetooloola ne beerowooza ne wayita ennaku ezaayitawo nga ziizo wakati w'ennaku 3 ne 5 nga le batugaa nti abasajja baafa 54. Kakati ne twebuuza abasajja okuva le baali baakubwa akasiriikiriraako konna kaali kaaki nga tebaatubulira muwendo ogwo gwattibwa mu bwangu awo era abagendera ku bisago lwaki tebabatugamba era ddala kituufu abasajja bano bawambayo ne ku bajaasi ba Uganda ebyo byonna tebabitutegeeza. Kakati mukwano gwange ampuliza jjukira nti amagye agali eyo mu 2000 amagye amagwira gali mu ggwanga erya Somalia agagamba nti gakuuma mirembe. Kakati nno abasajja bano aba Somalia president yennyini aga nti alaba nga Somalia gyeyolekedde abantu be bakulembera ekintu kino tebakyagala, baagala kwekulembera kwebeerera mu kwetegeerera. Kakati bakooye obusambattuko n'okubeera nga bakuumibwa bukuumi buli kaseera n'okubategeerera ng'obwana obuto. Kakati nno jjukira nakunnyonnyolako wano nti abasajja abataka baatuuza gavumenti eno ye Somalia n'abasajja bano ba Al-Shabaab ne bagamba nti abasajja ba Al-Shabaab mubaweeko ebitundu bye balamula balina okubeera nga babeeramu nammwe mubeere ewammwe. Kakati ne babawo n'enteesaganya endala nga bano balina okubeera nga bakwataganya mpola paka lwe banazza emirembe mu ggwanga erya Somalia naye nga Somalia erina okutambulira ku musingi ogw'eddiini. Kakati bino byonna babyogerako naye gye bukedde olunaku olwaliro mukwano gwange ampuliriza nga bano bagamba nti abasajja bano batuviire okutandika n'omwezi guno gwennyini gwe tulimu gwe gw'omukaaga 2023. Bagamba nti abasajja bano batuviire batandika okubeera nga beezibulungulula mpola nga bagenda. Era bano bagamba nti okutuuka Desemba omwaka 2034 baagala nga tewakyaliyo yadde akaji k'omusirikale omugwira 234. Kakati okuva kati gy'emyaka nga 10 n'emyezi ndoza nga 6 baba tebakyayagalayo musirikale n'omukuumaddembe. Jjukira nakunnyonnyodde mukwano gwange ampuliza nti abasajja bano aba UPDF batendesa ab'amagye ga Somalia abayitirivu nnyo okubeera nga babayigiriza okulwana n'okubeera nga bakuuma ensi yaabwe n'okwagala ensi yaabwe. Naye ate ekisinga okubeera nga kibalumya omutwe baga nti bamala okutendeka abasajja bano ne babayigiriza obukolyo na buli kimu, abasajja bano nga beefuula ng'ate bagenda beegatta ku Al-Shabaab. Kakati kigambibwa nti abasajja bano olumala okubeera nga batendekebwa mbu muli bambi bafunamu omutima mbu ogw'ensi yaabwe mbu ne bagana ensi yaffe oba twagirya mu lukwe okwatagana n'abagwira ate nga abasajja ba Al-Shabaab baagala ensi yaffe weebali. Kakati bano bangi nnyo batendekeddwa amagye aga UPDF kosa amagye gano aga ATMIS amakuumaddembe naye bamala okubeera nga bayiga nga babangulwa bano nga basala eddiiro nga beegatta ku Al-Shabaab oba gavumenti yaffe beeyita abatujju. Kakati ate nga bo baga nti guno gubeera mwoyo gwa ggwanga ogwedde emirimu. Era okusinziira ku ambasada amanyirwa nga Sowed akkiriza naga nti Somalia erina amagye agamala okwekwasaganya mu security. Kakati kiki ekibasibako amagye amagwira babeere nga buli walaga bagenda n'obwebindu obutalina bwansi yaabwe. Kakati ne basawo ne baga nti abasajja bano okutandika n'omwezi muno kila kitu yote mwende kwenyu mwende kwake tubakoyi tumechoka na wewe hapa. Kakati nno embeera bwetu bwezenga ye Mwami Museveni n'abasajja be abamaze okubeera nga babasibirako abasajja bagenda tubakooye tusobola okwebeerera mugende mukuuma abeewammwe kubanga neewammwe naye tuwulira nti abantu bafa amasasi babakuba enkya n'eggulu. Kakati security ebadde eri eno mugitwale mugigumize ewammwe e Kampala e Uganda. Kakati ago mawulire agavudde mu ggwanga mukwano gwange ampuliriza erya Somalia nga ebintu bizze si birungi. Mission erabika nga etuuse okubeera nga efundikirwa abasajja mu myaka 10 okuva kati balina okubeera nga baweddeyo. President yennyini yakawanga mu Sheikh Hassan Mohamud naga nti bino ebintu tubikooya ATMIS mutuviire abasajja baffe ba Al-Shabaab tulabanga tuyinza okubakwasaganya ne tukkaanya embeera nedda mu nteeko ne tutereeza ensi yaffe nga tuli wamu ngaffe kubanga ffe tuli baana banju ya Nakalaama tulina n'abasajja abakulu abataka abajja okubeera nga batutuuza
embeera etabulenga eriwo mukakati amagye gano amakuumaddembe ga African Union Forces bye byago mu myaka 10 bigenda kuba bimaze okubeera nga bizingibwako nga bikomyawo ampuliza nze ekemasa nobombi firi eno jimpere ekigalo mukwano gwange obanga olimpio subscribinge ku mukutu gwaffe tutambulenga ffena mu mwaka waffe nagwo nagoberenga wogategeera buli gwe tubeera tusuddeyo gaberenga tegakuleka mabega bye bye mukama katonda kuume